wangi ssebo. Nsanyuse nnyo okuwuliza. Nange bwe ntyo ssebo. Mwebale kuweereza. Kale ssebo nammwe bwe mutyo. Amiina. Ntwala omukisa guno okulamusa kwabo n'abatuuliriza. Yes ssebo. N'embeebaza gye batuusizzaako engalo olunaku lwa leero. Ne wiiki yonna. Otyo. Kuva ku Lwokubiri oluwedde bwe twali ffenna. Amanya nga bulijjo Mukenfu Funyanzi Julius okuva mu Prof by Research. Prof by Research tusangibwawo ku Equatorio. Stage ya Bombo Road wetandikira oba tufuna bulungi. Awo awasimba ababoda kugamba kusema awo mu bimuli. Waliwo ebimuli awo tetubina mu mbeera yonna. Yes sebo. Abantu bajja ne batuulawo bakubira ebya State Square. Wano abantu babeera mu Freeland. Free zone. Ne beeyagala obuwoowo wali empewo esaasane bubatuukako. Lwaki nedda? Lwaki tebeeyagala? Awulira stress genda awo. Nga bawummula kasita otakola ebintu byakono kumenya mateeka. Wow. Noba mukakkamu. Novaawo ng'ofunye kye bayita aromatherapy. Ngotegeera. Aromatherapy omanyi kati Kampala nga bw'ogiraba kati n'emiti mitono. Emiti mitono. Emmotoka nnyingi emikka giri awo. Kati okusika ku mpewo ey'obulamu. Kikulu nnyo. Twandibanga ebyo byebifo ewasigalidde omuntu w'atuula n'omuwaako ku aromatherapy. Aromatherapy. N'atereera bulungi era nkero kyogera era ne batabani bange ntolo bagamba nti abayalu mubaleke. Yes sebo. Omanyi buli webuziba. Yes sebo. Ng'ojoyitenga waawo ssaawa 4. Baba bakafyu bakukkiriza okukola research. Abalalu beebakaawo bakubasimba layini. Basimba layini yonna okukkirira nga dde ewakiseka. Oba oliawo akawoowo ako. Ke kabasiyamba bambi okwebaka n'empewo nga n'enkuba ne bwetonya ng'otulo tujja. Kituufu nnyo era bano abasikaali b'ekizimbe baali babakuba emiggo. N'obagamba nedda. Ayagamba wano waliwo eddagala ne mbanyonnyola ne bakitegeera era budde bwe kasita bukya nga bagenda. Naye baagala okwebakaawo naye nze nkimanyi. Yes sebo. Kubanga omanyi oluusi omutwe guno okutabuka amasanyalaze gaba tegakwatagana. Yes sebo. Amasanyalaze galina okuba mu balance. Nga gali mu kipimo ekyenkana. Kasita gasukkamu omuntu atandika okufuna obuzibu kubanga omuntu alina amasanyalaze ga bika 3. Yes sebo. Alpha waves, delta waves, ne beta waves. Naye bw'ogenda okulirira delta waves zikendeera. Olw'ebino bye tubeeramu ebiwoggana. Yes sebo. Abalwana biki byonna stress. Era delta waves ziri nnyo mu baana abato. Era omwana omuto ye bw'omuyimbira akayimba nga yeebaka. Bw'omukuba akaloosa akalungi nga yeebaka. Nkuwulira. Naye kati ffe abantu n'obwoyimba naye kati awo obuwoowo busobolera abantu. Yes sebo. N'olwekyo buli muntu yandibadde n'obuwoowo. Naddala obuwunyi obulungi obuva mu butonde. Olaba enjuki ewunyiriza akawoowo n'etambula mu mayiro namba. Ng'ekanoonya ate gw'ono omuntu. Olwekyo kikulu nnyo obuwoowo ddagala era abannaffe abamanyi amaanyi g'obuwoowo babukwata ne bakola ki? Ne babuteeka mu zinebirayiza ne bagaba ebimuli. Ebimuli ebyo ebiyamba abantu okulaba nti bakkakkana era obalaba abazungu. Yes sebo. Omuzungu ye bw'aba alina kyakola nga alabye munne afunye obunnyamivu, afunye embeera etali nnungi, kati kyakola amuwa ebimuli ebyo. Naffe nno tukyekwate tusobole okuyambibwa, tulabe nga tusobola okubeera abalamu. Weewaawo ssebo. Eyo gye bayita aromatherapy. Aromatherapy enkulu nnyo mu bulamu bwaffe. Yes ssebo. Yes ssebo tuzze twogera ku bintu bingi nnyo. Ebintu ebyo ng'ate bituyamba. Oli mutuufu. Wiiki ewedde twayogera ku kye bayita quinoa. Quinoa omuceere ogwo gwaki? Ogwa quinoa. Era nange ne ŋŋamba sirutumire mwana. Katugusimbe. Nange nja kunyumiza emboozi buli lwe tunaaba tutambudde nti kati guvuddeyo.
Yesebo. Ndoza kinagenda okufundikira wiiki eno ng'ensigo eri mu ttaka. Ng'ensigo eri mu ttaka. Butereevu. Kinyuma omanyi oluusi naawe n'owenyigiramu. Yesebo. Kiba kizzaamu amaanyi. Weewaawo. Era kati bw'onaaba otadde mu ttaka wakati wa wiikisi 2 n'omwezi. Bujja kuba bufulumye. Nkuwulira ssebo. Naye olwaleero njagala twogere ku mabanda. Amabanda bugagga. Yesebo. Abantu bangi nnyo tebamanyi obugagga bwe tulina nga bwe ntera okugamba ekitukuumidde emabega butamanya. Oli mutuufu. Ignorance mbi nnyo. Era abantu abasinga ate tebamanyi nti tebakola ki? Tebamanyi. Naye bw'otunaalwanyisa obutamanya tujja kgenda mu maaso. Yesebo. Nze nina ekigambo kyenkozesa senior lecturer. University of Understanding. Weewaawo. Abantu abasinga bambuuza University of Understanding. Eryetya. Ne mulaba nti University of Understanding abasajja baatuwuddiisa. Ffenna mwe tuli. Ate University of Understanding mu byamateeka libanga kukomera. Naye ffenna tukyali mu ki? Mukomera ly'ekibokisi. Yesebo. Ekibokisi ekyo tulwana tukyabye. Nolowooza n'ogamba nti ffenna tuli omwo munda bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Era kyova tulwana tufulume. Ekibokisi ekyo. Yesebo. Ekyobutategeera. Kati kyova olaba kati nayitaawo senior lecturer. Mbeera asomesa abantu bukwasa ekibokisi. Butereevu fulume ekibokisi. Ekibokisi ekyo. Yesebo. Ekituuziza emabega naye nga bw'ogambye nti okumanya kukulu nnyo. Naffe tulwane tusobole okutegeera ebintu ebimu n'oba tobitadde mu nkola naye ng'okimanyi. Yesebo. Singako omuntu asigala mu kizikiza. Olwekyo amabanda bbanga lyonna abantu bagatunuulira buki? Butunuulizi. Era bwe naliko ebulungi abalungi bagenze nnyo mu maaso twagendanga mu bino ebya East African Juwakali. Yesebo. Ebya mukwano gwo Joga bye yategekanga. Joga. Ntumiddeko nnyo wawuzi oyo. Bambi ya. Kati ebintu ebyo nalaba ab'ebulungi nga bo balwanye. Amabanda bagakolamu entebe. Entebe nnungi. Wamma. Project ya amaanyi babo bagitaddemu amaanyi. Entebe ez'omulembe. Bambu mulungi nnyo mu maka. Bambu kuba yetagendako chemicals abeera mu natural state. Oli mutuufu. Kati abantu abalina allergy nga waliwo omuntu omu asobola okuteeka omukono gwe ku vanishi n'aliactinga. Agenda okulaba nga bitandika omusiiwa. Omubiri gumusiiwa abutuse n'atamanya kwe kivudde. Naye kati ffe bambu katusookere ku kintu abantu abangi bonna mwe bettanira nga kyekyobyobulimi. Obulimi obwo gugenda otandikira bambu wadde bambu avaamu ebintu bingi mwami Kisenyi. Yesebo. Omuli entebe. Tayiro. Bambu tiles nungi. Wamma musawo omugondi mu Ethiopia mpulira bazikolera ddala. Bambu tiles. Bambu omanyi zino tiles etwambala ate bw'oba ewaka. I mean tiles etukozesa. Omuntu omu ate bafuna kye bayita cold shock. Cold shock naddala mu mbeera zaffe ez'omu kisenge nti omusajja kasita afuna cold shock anafuwa. Era abamu kati nga ababitegedde babeeramu ne kapeti mu kisenge. Bw'ava ku buliri n'azuukuka talinnya butereevu kuki kayiro. Kati ekyo nakyo kikulu nnyo naye nga abannaffe bali abazungu oba bamagulumeeru bo bakozesa ate tiles za bambu okuziiza cold shock. Nti newaba omubiri gukyaginze ate gusoleme kufuna amasannyalaze ga shoko. Nkuwulira. Era bambu muvaamu empapula. Bambu ndowooza mu Luganda ge mabanda. Ssebo. Amabanda gano gavaamu empapula. Gavaamu engoye. Basobola okugakozesa okukola kibayita scaffolding. Yesebo. Bano abatera okuzimba zikalina ezo bagakozesa nnyo kuba gakola straight line nnungi. Tegeewetaweta gasobola okuvaamu amasannyalaze
amabanda ago gavaamu amasanyalaze waliwo process gye bayita pyrolysis kasita ogafumba gavaamu amasanyalaze bagateeka mu kintu ekiringa kitanka bwekityo nekikola gas oyo wa hydrogen oyo ate n'akola amasanyalaze nkutegedde kale olaba nti ebyo byonna tetunaba bizuula tukyali mabega nnyo kubanga amabanda ate gakula mangu ate tegeetaaga nnyo kulabirira geekuza gokka amabanda era gavaamu amanda oli mutuufu bambu chako ate nno gaba magumu ddala ago nnyo galina energy mulungi gafumbira ddala yesebo kuba kati emiti tugimazeewo kati ekitegeeza nti National Forest Authority yandibadde etunula n'egamba nti lwaki ebibangirizi ebimu tebisimbibwamu bambu kuba ate ye ne bw'osalawo era kiddawo gaddawo tekibanga muti nti bw'ogusala omuti omulundi gumu ogwo guba gugenze naye ate bambu bw'osala era wadda bambu omulala kyebayita renewable energy yesebo olabira ddala ng'ekyo nakyo kirungi nnyo nti mu sustainable living oba okubeerawo emyaka gyonna kyebayita intergeneration equity obugagga bw'osobola okuwa abazzukulu bo twandibadde tutandika okusimba ebintu nga bino kati ng'amabanda kubanga amabanda nga kyogambye nti gaddawo ate tegoonoona butonde bwansi tegalina chemicals kati nga bwolaba mu kalitunsi omu oba mu miti egimu egiri exotic gye tuleese egitakkiriza birime birala kukula nolaba nti era amabanda gano gavaamu amanda agasobola okutukuza amazzi amazzi abakola water purification katolaba nti ennaku zino tukozesa chlorine yesebo naye kati ensi ezimu zitandise okuva ku chlorine zigenze mu mabanda oluvannyuma lw'okumanya obuzibu obuva ku chlorine ku chlorine ekisookera ddala test y'amazzi efa naye ate aba treatment sibanenya tebagambangako nti amazzi gakunywago okuba era kakube bagamba domestic use ate kati fe abagenda ku taapu n'oteekawo omumwa n'onywa bunywi kuba nabo bakugamba nti sooka ogafumbeko ogaleke wali ekyo kikuloline ne kigenda kikendeeramuko naye oli anywa bunywi kabibe bisolo enkoko asena ku taapu kuli butereevu n'aziwa abatamanyi chlorine kyakola chlorine ali mu group 7 amanyi nga omugenzi naye waliwo ekintu kyeyaŋŋamba naŋŋamba ekibonyaabonya Africa ekintu kimu oba omwana w'omuddugavu periodic table periodic table ndowooza kati abatuwuliriza abaana abasoma chemistry bagimanyi gamba nti waliwo naye agiwulira n'awulira n'agamba ate kati labona zizza bino group 7 ikoze eri mu ki nga tajjukira group 1 group 2 group 3 group 4 kugamba biri nti mulimu metals ne nani metals kati group 1 mwe muri zi potassium zi sodium group 2 zi magnesium calcium naye kati waliwo ze bayita nani metals oba halogen kati mwe muri iodine bromine ne chlorine kati ezo group ezo kati chlorine ne bromine biri waggulu iodine aliwa wansi yawewuka kati buli wonywa ekintu ekirimu chlorine kidisplacing iodine ate nga iodine tumwetaaga kubanga iodine yayimirizaawo eddokooli lyaffe butereevu tubula kati abantu balwadde b'amalookooli bafunye goita nkulaba bafunye obuzibu bwa mental fatigue nkuwulira obukoowu kubanga iodine ayamba mu kukola enzyme amanya ekirungo kye bayita thyroxine yesebo ekirungo ekyo kiyamba okutuwa amaanyi nga kimuyambako mu kumenyaamenya emmere yesebo n'okubanga abantu baba tebafuna kye bayita mood swing hormone balance okubalansinga hormones
kuba omuntu bwa balancing hormones abeera mulamu mbutereevu bwaba ziba tezibalansinze ne pressure erinnya nkutegeera n'obukambwe buba mu amaanyi yenna aggwawo mangu n'okulaba nga abeeraawo nga si musanyufu mentally aba sick naye kati byonna bitandikira ku chlorine nkutegeera chlorine akosa ne kye bayita pineal gland pineal gland akanyama ako twakogerako ddala akanyama ako kakola hormone oba ekirungo ekituyamba okwebaka kye bayita melatonin butereevu kati melatonin bw'oba tomuyina tosobola kwebaka baba abantu naye agenda mu buliri n'abeeramu naye nga tafuna ki tulo n'abeerawo nga tafuna tulo n'amala oba abamu ne bayiwayo ne kali akeeru naye era agenda okulaba yeebakayo eddakiika 2 ate era n'agolokoka n'agamba mbadde ndowooza nebase essaawa 6 mulamba naye nga bimu ebikosa akanyama ako akali ku bwongo akatuyamba okwebaka yesebo mwe muli chlorine ne fluorine kati bannaffe abazungu balembeka amazzi g'enkuba ge banywa bagezi kati gano gataapu ne bagozesa ne bakola kye bayita primary health care yesebo naffe twandibadde bagagga kubanga ensulo tuziyina weewaawo kati nga bw'olaba kitagata kitagata naye ate obuzibu bwa kitagata bamupollutinze ne zino enzizi zonna tusima kabuyonjo no tutuuka ku wota ki ku wota table kati obuzibu obujjidde ne tuba nga nga olina ensulo nga sinzimbeko nga tewali baneiba butereevu bazimbawo kabuyonjo ago amazzi gaba malungi naye olina okugafumba otyo kubanga abantu ate oluusi batapita bubi ebintu kyeŋŋambye nti tutunuulidde ku chemical level chemical level nti gaba malungi gabamu minerals zeweetaaga naye ate ku biological level gabamu obuwuka kati obuwuka obwo osobola ofumba ne bukola ki ne bufa kati bannaffe eri mu Europe batuzeeyo ku mabanda kifo kyokozesa chlorine kati bakozesa gundi bambu okufilitaringa amazzi ne sewage pipes eziwunya yesebo ne tanks bateekamu bambu nasika olusoolwe kati noba nga tokozesa nnyo chemicals ku fresheninga nkutegeera kubanga abantu abamu balina allergy obuwoowo kale olabira ddala nti amabanda galina emigaso mingi weewaawo wano kyetusinga okumanya wano naddala mu Uganda bannaffe abagisu bo balya amabanda amaleewa ago bo bagakola ki bagalya era mu 2019 bwe nagendako embaale yesebo abawuliriza bakabozi sebo bampa amaleewa bebaziza nnyo weewaawo bagamba sebo ng'ekirabo basanyukira nnyo bambe twali mu mbaale mu municipal stadium nensanyuka kale n'olwekyo ne mbasuubiza okubawaayo puroguramu eno ku maki butereevu ku mabanda naye kati olwaleero katusookere mu byobulimi weewaawo sebo amabanda ogyeko okuba nti gakoze ebyo byonna byenjogedde gavaamu ekyobugagga nga ye viniga muvaamu viniga ne muvaamu ekirala nga ye ta kale ta muyite viniga then ne wabaawo cha bayocha oyo mulungi nnyo mu byobulimi kijimusa nnyo naye kati kantandikire ku ta yenga ye viniga yesebo kugamba amabanda gano olaba nga bwe bookya amanda nkulaba bwe bookya amanda otyo bo bakozesa mbeera yaabwe okimanyi ngeri gye bakozesa magezi maganda sima ekinnya teekamu emiti muteekeyo wansi omuliro muyiweko ettaka kungulu amanda ne galyoka gatondebwa kati ekyo kye bayita carbonization yesebo omanyi buli bwofumba ekintu nga tokozesa oxygen you're carbonizing yesebo kati mu lulimi olunasansi kye bayita pyrolysis kati n'abo bandibadde basobola okukola kye bayita wood oil
wood oil. Sokoleka ekitegeeza bo bwe bookya wood oil bamwokyeramu. Ettaka lye limunywa. Baaba. Mu butamanya ettaka lye limukola ki? Emyaka egyo gyonna gye tu. Ekyobugagga kyonna sigala mu ttaka. Yes sebo. N'olwekyo mu kwokya amanda wandibaddewo improvement. Nti singa tusobola obbafunira ekyuma ne bafuna amanda ne bakola n'ekigimusa kye bayita bayokya nkuwulira ne bakolamu ne vinegar ne bakola n'amasannyalaze nkutegeera ne bakola ne gaasi byonna bivudde mu kintu kimu mu sisitimu eyo yonna nkutegeera era awo bwe omanyi nazzayo makerere wangi nazzayo okuwandiika olupapula lwange oba master bannange yoga naye abaana besanga omanyi kati bankuŋŋaanirako ova kubiri nga sinaba kugraduatinga nga tewali nnyankumanyi naye kati abaana aba tekinologi nabagambye ekintu ekyo nabagambye kye bayita effective resource utilization okuddamu okutereeza ekintu n'okifunamu ennyo yesebo kubanga abaana ba sedat kino kye bandibadde bakola kubanga nange binsukkako gwe n'ova mu biology ate n'ogenda ne mu physics ne mu engineering kiba too much nga sensi mulimu obukadde 4 nkuwulira kati kyekyo gye badde mbagamba nti bannaayi abantu bano mwandiba designingidde ekyuma nembawa ne sample y'ekyuma kyange ne tuyamba ku bantu bano aba bulijjo kubanga ye business gye balimu butereevu ate tojja gibagobamu naye kati mubasimbira amabanda gavumenti erina ettaka liri free tekuliiko biriiko bwe tubasimbira amabanda ne tubawa n'ekyuma ne tubayigiriza okukola amanda ate nga go gali renewable kubanga amabanda go gakomawo ne tubayigiriza okugyako ekigimusa ekyabbayo kya olaba baba basitula eggwanga nkulaba ssebo twate twetaaga nagenda China na Netherland kuleeta biki bigimusa then ne tusigazaako vinegar ngenda bannyonnyola byakola ne tufunako n'amasannyalaze hydrogen power vinegar oyo omufuna mazzi gava mu mabanda gano mazzi ago okay kati ne tusigazaako ne methane ne tumusabika mu bugundi buno bu pressure gundi pump yesebo abantu ne bamufumbisa sokoleke amabanda ne gavaako ebintu ebifumbisa bya mirundi 2 ne muvaamu n'ekigimusa nkutegeera sebo ekitereeza ettaka nkutegeera ne kuvaako nekiri kyeŋŋambye ekya vinegar kati olaba nti twonoona bwonoonyi Abafrika tetwafika naye ffe twefiisa mu butuufu ne tusigalira emabega kubanga ekyo kintu tekyetaaga rocket science oli mutuufu mashini eyo tesukka na milioni 10 ne bilioni mmeka zemusaasaanya mu bintu oluusi ebitakola impact n'olwekyo tulina okwetereeza nga ffensi n'omutonzi gyali si musanyufu ng'alaba ebintu ebigenda mu maaso w'ebityo n'olwekyo kati nze kansookere ku vinegar otyo kati vinegar ono avudde ku mabanda ekyuma nkiyina kati vinegar ono nasazeewo ayambe ku balimi otyo naye kati bw'omala omukola abeeramu asidi kati nziramu n'enkola kye bayita fractionation ojjukira gye mwayitanga fractionating column mu chemistry mu chemistry wuliriza by'oyogera ffe twabisoma busomi tetwamanya nti osobola n'obikozesa ofune ssente gundi ekyagaggawaza Rockefeller yesebo kukozesa fractionating column n'alyoka ajjamu ate ebirala ebyali biri mu mafuta baali balekamu kurudi oyo n'ajjamu gasolini najjamu petro najjamu n'ebintu ebirala bingi nkuwulira sebo kantu katono nnyo naye kakola eki enjawulo kati bw'ojjamu bw'ofractionatinga vinegar avudde mu mabanda era abantu abasinga abafumbisa enko agenda okulaba nga waliwo oluzizi oluyiika oluva mu muti ogwo muba mu nku kati ekyo kye bayita ta
oba vinegar abeeramu acetic acid ne acetone. Yes sir. Ne kati bw'obifumba ne bivaamu ate liba lifuuse eddagala ly'ebirime okutta ebiwuka. Wamma kuba ebimera bino biba n'obukuumi bwabyo ku biwuka. Nkutegeera. Naddala emiti gino tegirwala. Kirabangayo adduka mu container village nti noonya ddagala. Omuti gwange gwa myaka 5 njagala gufuuyirako. Kati eddagala eryo gye tukozesa mu birime byaffe okutaasa ebirime. Yes sabo. Era kati omwo mwe muvudde bamboo pesticide gwe tulese ku Prof Bioresearch. Akola ki? Ali organic. Yes sabo. Kati bamboo pesticide ono bw'omugatta n'omugaati ogukukudde twagwogerako. Yes sabo. Trichoderma. Oba okoze combination. Nkulaba. Ey'amangu kubanga bamboo vinegar ono asika obuuka buli okuyingira mu butofaali bwaki bw'ekirime. Kati ne busensera ekirime buno obuuka buno bu bacterioid ne buba nga tebulina we butuula. Kiringa mwamukini ng'oliwo nannyini mu ewaka ne bwe kaba kanafu okalaba nga kaba k'amaanyi kaboggolera eno ey'amaanyi nedduka. Oli mutuufu. Kati bw'osanga ng'ekirime ekyo kiyingiddemu obuwuka buli obwa green mold obuva ku mugaati ogukukudde. Kati buno obuwuka obulala tebuliddamu kuyingira kulwaza kirime ekyo. Nkutegeera. Katolaba ng'abana abalima obutunda nnyaanya ennyanya ogenda ogisimba nga teriimu bunnakyo buwuka kubanga wasose fuuyira n'obutta notta obuwuka obw'obutonde omutonzi bwe yatonde oba necha bweyina. Kati n'oba nga bonna obussa nti osose kutta muddo. Kati mu mbeera eyo ogenda okukakkana nga buli ekirumba kiyingira buyingizi mu nnyaanyayo butereevu n'akawuka akagwira kajja buzine keegazaanya. Tobola butana kubazuula obulwadde obuki obupya. Tewali protection. Nkulaba. Buli obuka bunnansangwa tebuliiwo waalimidde otyo. Kati oba obulabe ne bujja buzinga bulaba omuntu omuntu omukyala bw'akozesa nnyo sabbuuni ali antibacterial ate obuuka obulungi mu bukyala bwe ataawo infection bwe bujja buyingira buki buyingira buyingizi kabukaseera kibula bakyase baggwako infection. Era kiringa ne bano abakola self medication. Yes sabo. Wamira empeke nga tebamugambye nga ye yejjanjaba ate enfaana ennungi. Nkuwulira. Kati enfaana ennungi bwe zifa kati akawuka ak'ekipayiroli akaleeta alusa ne keeba nga keegazaanya buki bwegazaanya. Kati obuwuka buno bwenjogerako obulungi bunnansangwa mwagala nnyo viniga w'amabanda abutaasa obutalumbibwa yemmere yaabo n'obukuumi kutegedde. Kati kwata ono viniga w'amabanda okozese n'obuwuka buli obinyike mu mata otyo. Kati osobola ofuna lita y'amata n'oteekamu obuwuka buli obwa green mold. Nkulaba ssebo. Obusaanikira 10. Abatamanyi green mold gwe gusoose okulya program bwe obuwuka obubeera mu kibira ekigreen ekyo ekikwata ku mirandira gy'emiti abantu bakiraba nnyo emirandira nga guliko kiragala nga lulinga kalinga akakeeka ekikeeka kati tekitaasa emirandira. Era green oyo oba green mold oyo abeera ku mugaati. Yesebo. Kati bw'agenda ku mugaati fene tugamba omugaati gukukudde so n'osuula bugagga naye kati bwe guba gukukudde guba gutaasa obuwuka ate obuvunza buleme vunza mugaati. Ekyo tulina okumanya fungus ne bacteria tebikwatagana. Yesebo. Fungus bwe buwuka obukukuza ate bacteria bwe buwuka obuvunza. Era mu mbeera y'emu ebibiri bw'oba oli mulimi obaako na kimu oweza ebirime ebyo biba bikukula bukukuzi ng'olabako lupawuda oba biba bivunda otyo. N'ebyombi tebisobola kubeerawo omulundi gumu kuba tebikwatagana. Era omusajja Louis Pasteur kye yakozesa okuzuula antibiotic gye bayita penicillin
kajijja mu kawuka akakukuza ke bayita penicillium. Yes sebo. Kyobula penicillin bazikozesa okujjanjaba endwadde za bacteria. Lwokuba nti tebikwatagana kati nekino bwe kiri naffe tulina okuyiga okugema ebirime byaffe. Nkutegeera. Era ne bana abakoze gundi vaccine eya covid bakutte kawuka kennyini aka covid ne bakasanyalaza ne bakajjamu ekyo ekirwaza. Ekirwaza omuntu ne bakamuwa kati obulwadde bwennyini bwe bunajja omubiri guba gwategeera dda nti kano nakalabako kati nekino naffe bwe kiri tulina okutandika okuvaccinatinga ebirime byaffe. Nkutegeera bulungi. Ate tali muzungu agenda kukolera vaccine nedda nga yakirime. Era bajjajjaffe nga badde nsoma history wa African medicine baddiranga ebyenda ebyo ekibumba ettosi ebbumba ne babigatta wamu ne bikaatuuka ne bana bibanga ebivundavunda. Kati omwana bwe yazaalibwanga babimusiiganga kati bwe babimusiiganga kati n'afuna kye bayita natural immunity. Nkulaba ssebo. Obuwuka obwo bwamuyingira bwamanga omuyingira ne bamunaaza ekyogero obusigadde kungulu ne bufa kati buli obuyingidde omubiri ne gubutegeera. Kati obulwadde bwennyini bwe bwajjanga ng'alina omubiri obukuumi nalimbulabyeko. Kibula omwana w'omukyalo alye omuyembe asinga ate ono gw'okuuma ennyo n'obeera ne jiiki oyozaawo nnyo engoye zonna n'ozooza omuntu alina okuba exposed kuwika bacteria. Nkulaba yesebo. Okay, omukenkufu Julius Nyanzi tukyali naye buterevu tugamba tutya sebo. Olwekyo kyembaddeko mbadde ngezaako kunyonnyola abatuuliriza science omukambwe naye mu lulimi olwabwe lwe bakola ki lwe bategeera. Ekyo nno kintu si kyakusaaga ngesebo okutaputira omuntu ataasoma oba atali mu field yo n'omuinterpretingira infragmental delicto okitegeera ate n'abitegeera. Nolwekyo kikulu nnyo ekintu ekyo kati mu mbeera eyo oba ogema kati abantu baffe naddala abalimi bayiga okugema ensigo nga tebannabagiteeka mu ttaka. Okigema otya? Tukozesa kati ebintu bisatu. Tukozesa vinegar oba bambu vinegar oba abannaffe gwe bayita tta ne tukozesa trichoderma n'amata. Yesebo. Kati vinegar awaga gundi eri ensigo okukiriza obuwuka buno ne bugiyingira. Kati we bugiyingira ne bukuliramu bulungi. Yesebo. Jukira obuwuka buno tebulina bulabe eri bantu. Tebulina bulabe naddala trichoderma talina bulabe eri bantu. Era bw'okungula ensigo yo ebeera ejjudde protection ya trichoderma. Kati trichoderma ono mugatte ne bambu vinegar naye ng'ali fractionated. Tomugjayo nga bw'okoze eki nga bw'omugje wali. Tumufractionatingako era tufuna lita y'amata tutekamu obusaanikira 10 obwa trichoderma oba obuwuka obwo buva mu mugaati ogukukudde nabwo bayigiriza obukola ne tutekamu n'ono bambu vinegar nabwo obusaanikira 10 ensigo n'esulamu. Kati kyoba okoze kye bayita plant vaccination oba ogenye ekimera ne bw'osimba binyeebwa ne bw'osimba butunda ne bw'osimba bitooke. Kati nga ebimu ebitakozesa nsigo kati nga bw'olaba ebitooke bakozesa saakazi. Otuuzaamu endu ozituuzaamuko bo bujja giyingira. Nkutegedde. Oba omansaako. Kamala okuddayo obote amata ge gabifuula ge gakendeeza amaanyi ga asidi. Ne bakola neutral pH.
nkutegedde obuwuka ne bukola kati yo formula eri priceless nkutegeera kati tegeeza oba ogemye ekiwuka oba obuwuka obuwotola ebimera obuvunza ebimera kibugo kawaali n'ebirwadde ebirala bingi nnyo kiwulenge mu butunda nkuwulira ekikakata yesebo kasirira bright nkutegeera kayovu ebyo byonna oba okoze eki oba obigemye n'ebiwuka ebiva ku biwuka bino ebiwojjolo n'enjuki zaffe wadde zituyamba okutta obuwuka amanya okupolinatinga yesebo naye enjuki ate zitambuza obuki obulwadde abantu balina okukimanya nkutegeera n'olwekyo ekintu kikulu nnyo kino abalimi baffe babonyebonye nnyo naye bwe tuba twogera ku oganiki bayige okugema ensigo omukenkufu wanjisebo nzikiriza twongeremuko ku ddakiika mu maaso wali amiina kale tovaawo ssebo kale sebo weewaawo muganda wange kaboozi ku bbiri weewo wennyini nnyini omukenkufu Julius Nyanzi tukyali naye mabanda muwulidde olowooza omulimi yandibadde tayimba na buyimbi nga tugifundikire amiina ssebo weebale kumpa mukisa guno weewaawo ssebo era ngusiimye nnyo weewaawo naawe weebale ssebo kuba by'otuleetera amiina bikulu ddala kirungi nnyo n'olwekyo mu kuwumbawumba yessebo kyensobola okugamba abantu okuziyiza kusinga okuwonya ekintu ekyo tulina okukikolera ddala n'amaanyi oba n'okukimanya tulwane nnyo tuziyize okujjanjaba kintu ekikyasinze okuba ekizibu from my experience yessebo omanyi nga bano ab'emakerere njagala nsooke mbawandiikira ekitabo babuulire ebyendabye emyaka 7 buli kyanganvaayo ngenda kuba mbabuulira naye otandikire ku stevia ogende byonna reaction yonna gyendabyo okubuuza waliwo akatundu kalike wali okozeeyo akali katunda ebyo obutiko na biki wakasanze kakyakola oba bwe wavaayo kaafa kali nnyo okay nja kwebaza Rose waliwo omukyala bamuta Rose bambi yakapromotinga ne lecturer wange anywa Godwin bakakuumye bagikuumidde ddala gundi yafe outlet era nsanyuka nnyo buli wengisangayo yesebo ngekyakola okay naye ekintu kyendabye okuziyiza kukulu nnyo era sente zetusaasaanya mu kwagala okuwonya ekintu nyingi nnyo ate ebiseera ebisinga tuviiramu awo okujjako ng'osanze omukugu nga mumanyi yesebo ng'ate ekintu akirinamu passion nga takikolamu bukozi ki sente naye kati mu mbeera y'amagezi gempa abalimi kubanga abalimi be batulwaza balima obulungi naffe tuba balamu exactly kubanga ntera ogamba a sick agriculture cannot give you a healthy population ebyobulimi ebirwadde tibisobola kutuwa bantu balamu oli mutuufu kubanga ebyobulimi baba birwadde naffe tuli baki balwadde ekyo kyo ne bwe tunaabanga maaya netwekweka mu musenyu nga tulowooza mbu tetubiraba naye ebyobulimi bwe bibanga birwadde naffe tuli balwadde kubanga emmere yeddagala ate emmere bw'obanga erimu kemiko nyingi naawe egenda kukosa n'olwekyo olwaleero njigiriza abantu okugema ebirime nga tukozesa obutonde nga bwe ŋŋambye funa amata teemu teekamu obusaanikira 10 obwa vinigono atalimu acetic acid naye nga viniga gwenjogerako wa bambu wa mabanda temufuna ate viniga omulala bawulidde amanyi beetumiikiriza abamu booluwulira viniga nga bagenda mu supermarket nti oyo nze namulaba ajja kuviiramu awo ng'eyasima ogw'ebbumba ngambye kubanga oli alimu acetic acid ne acetone agenda ate kwokya bwokya ebirime byo nkuwulira ngambye bambu vinegar ate ne bambu vinegar alina okubanga ali fractionated nga mufumbeko omulundi ogwokubiri tufunemu ekirungo kiri kye nayogerako Russian mistake otyo DMSO yesebo
DMSO namwe basomesa kirungi nti emisomo gino kyovula njite emboozi z'omukenkufu nti twina tubaako ne kwe tuzimbira yesebo tetugwamu bigwe kati ababadde bajjanga bagoberera abo baba bagasseewo mangu nkulaba kati DMSO avudde mu bambu avuga eddagala naddala obuuka buno obukukuza nga obwa green mold ne buyingira mangu ate DMSO ava mu bukuta bw'embaawo mwami Kisenyi yavuga ate eddagala ly'abantu n'ebiriisa kati yenjawulo kati DMSO ekirungo ekyo ekiva mugundi mu bambu kyekivuga obuuka buli obutofaali bw'ensigo gyogenda okusimba nkutegedde oba enduli gyogenda okukola ki gyogenda okusimba kati ekintu nekitalwala ekirime nekitalwala ate bwebanga endokwa okugeza oba eyakatunda nayo ginyikamu otyo kati obuuka nobanga omanya ekirime ekyo nobanga okiwadde nakyo protection ekitegeeza nti bano abakola endokwa bandibadde ekyo bakyettanira nnyo omuntu kwegamba ne bwayongerako ebbeeyi ku ndokwaye naye omuntu agitwala abamanyi nti bweva mu beedi eri agigema dda oba abatunda ensigo nkutegeera kuba abatunda ensigo abamu ate bakozesa ddagala kati omwana ate ne bw'alimira oba enaamira empeke ate n'afuna obuzibu kati ne mu organic baba bakugobye olwo kati eba tekyali ki eba tekyali organic kuba kati waliwo omukwano gwange Mego wa Jakana ayamba nnyo kati ku bino ebya fair trade abafunira akatale mu America naye agamba akinsumbuwa chemical abenanansi bandifunye akatale naye bakozesa eddagala kubanga ye akaza twamuyambako n'akufuna dry ekaza tani buli ssaawa naye atunda mu America after fair trade atunda tani neki ne tani musikulira atabani ba Kaisari kankomaawo nenga kikulu kiri nti bambu viniga ng'omugaso n'obuuka buli obwa kiragala obubeera mu kibira bigenda kuyamba okugema endwadde mu birime nga bwe nagambye endwadde ezo zonna kiwotokwa kigenge zivuga kawaali bingi nnyo weewaawo n'olwekyo abantu bakikozese tujja kwongera okusoma ku viniga ono byakola naddala mu birime byaffe ne mu nsolo zaffe kubanga mu nsolo ate akolanga growth promoter akuza ebisolo ne bikula mangu naddala enkoko mbaata n'ebirala bingi nnyo n'olwekyo mwami Kisenyi abantu basobola okufuna viniga ono ku Prof Bioresearch weewaawo era basobola notukubirako ku 0702 0702 06 16 52 n'endala eri 0779 0779 55 96 52 era gye tunagenda mu maaso abantu tabayigiriza okulima amabanda weewaawo n'okukolamu viniga ono weewaawo amanda gaasi mpolampola weewaawo tujja genda mpolampola anaasuba emboozi eno takaaba takaaba banaye n'olwokubiri olujja ssebo bwe tutyo mbebaziza nnyo okumpuliriza weewaawo sigadde nga nze omukenkufu Nyanzi Julius weewaawo akugamba ekyuma kiwagala kyuma butereevu ze mbawagadde lwakineda kale awo nno butereevu muganange kabozi ku 2